embeera nga bwetambudde kuvaako mu kisawo kya Kadongo Kamondooza muwulire ebbugumu eririmba bayimbi bali mu kulonda bagenda kulonda campaign zigenda maaso abayimbi abeegwanyiza okulemberako obukulembeze obw'ekibiina kye bayita WUMA wano noffe mu kisawo kya Kadongo Kamu waliwo abadde atukiikira omukulu bamuyitanga Vincent Segawa yasiramuka kati yeeyita Lukumani Segawa bwe yasobola okuba ate ng'asiramuka kwe kutegeeza nti endongo agivuddemu takyayimba n'ennyimba ze zonna muzideriitinge temuddamu zikuba n'abaleediyo temuddamu zikuba mu mbeera eyo kati nno nnaku nga bbiri omukulu wa Meta Fred Sebatta olunaku lwa jjo ndooza nnaku nga bbiri emabegako omukulu nayasobola okuba ate nga anonayo empapula okwesimba ku bwa pulezidenti okukiikirira abayimbi ba Kadongo Kamu ebifo byonna ebiri mu WUMA kuliko ssente era osasulwa buli mwezi si bya bwereere goyinza ogamba abayimbi nga balwana nnyo bifuna WUMA akasente kabadde kajja buli mwezi era buli omu abadde afuna akasente ke mu mbeera eyo oyinza ogamba nti abayimbi nga kiki kati mu nsonga eno mu kisawo kya Kadongo Kamu omukulu wa Meta Fred Sebatta yasobodde okuba ate nga omukulu yajjeyo empapula n'agamba nti yagala kukiikirira abayimbi ba Kadongo Kamu we yagiddeyo empapula omukulu Sebatta yabadde amanyi agenda kuvuganya yekka omukulu Sebatta kye yakoze mu bavubuka bakayita Katengo waliwo omukyala bamuyita Grace Nabwami abamu bamukazaako erinnya lye bayita Jaka omukyalo naye najja n'agamba nti njagala kwesimba ku mukulu ono gwe bayita Fred Sebatta tuvuganye mu mbeera eyo omukulu oba akoze entondo oba akoze atya ageze ku muligo gwa Facebook Fred Sebatta and Matendo Promoters n'asobola okuba ate ng'ategeeza mbuvuddemu era embeera nga bwetambudde omukulu Sebatta agambye bw'ati Fred Sebatta agambye nze Fred Sebatta omuyimbi wa Kadongo Kamu nzize okubategeeza bayimbi abannayuganda mwenna n'abayimbi bannange nti nsazeewo okuva mu lwokaano lw'okwesimbawo mu kifo ky'omuyimbi agenda okukiikirira abayimbi ba Kadongo Kamu mu WUMA nalowooza nti sijja kuvuganyizibwa olw'ebirowoozo byange ebirungi ebiyinza okuyamba ekisawo kya Kadongo Kamu. Fred Sebatta no bbaluwa ye gy'atadde ku Facebook mbadde sizze kuvuganya bayimbi bannanga ba Kadongo Kamu kubanga ebimu ku biruubirirwa byange by'amaanyi kugatta bayimbi ba Kadongo Kamu okukolera awamu Nabwami bw'aba asazeewo okujja okugenda okukiikira bayimbi ba Kadongo Kamu nze kanveemu mutima mulungi kasita kibanga kigendera kyaffe kya kusitula Kadongo Kamu netondera abawagizi bange mwenna bannayuganda ekiwayi ky'abayimbi mwenna mbaagala nnyo mbaagaliza birungi byereere nze Fred Sebatta kyekiwandiiko nno kyatadde ku mulugu gwa Facebook amakya g'olunaku olwaleero olunaku olwajja ategeeza nomination yazijjeeyo omukulu ono Sebatta nno yali ategeezezzaako ng'atugamba nti obukulembeze bwe ye ayagala okuba ate nga abayimbi ba Kadongo Kamu byayagala okubakolera ng'agamba azze okuba ate nga ayagala bwenkanya wakati w'abayimbi ba Kadongo Kamu n'ennyimba endala ayagala kusitula omutindo gwa Kadongo Kamu ng'ayagala okumala obuzibu obweyolekera mu kutegeka ebivulu bya Kadongo Kamu nga omanyi nti abayimbi ba Kadongo Kamu bategeka ebivulu aba Kadongo Kamu tebabalawo wadde n'akamu bye yali azze okutegeeza ng'ayagala okumalawo okuzzaawo ebibiina bya Kadongo Kamu ebizze nga biggwawo nenga omukulu Fred Sebatta ono yaliko ssentebe w'abayimbi ba Kadongo Kamu myaka gya 9 eyo era omukulu yabakulembera mu mbeera nga bw'ategeeza era omukulu ono Fred Sebatta agamba nti ayina awards awangudde nga olwa Operation Wealth Creation 2017 yaziwangula ayinamu High People Awards Palm Awards 3 yasobola okuba ate nga aziwangula mu mbeera eyo omukulu Fred Sebatta kati byebimu ku ebyo ebivaako mu kisawo kya Kadongo Kamu okuvaako mu WUMA nga bw'owulira nti abayimbi abaalaga bo bazze kati omukulu Fred Sebatta ye bw'asobodde okuba ate nga asuulawo entebe atidde bakayita katengo oba ntondo zino teziiba entondo go nambuulira omukulu Fred Sebatta okuba ate nga avudde mu kisaawe ekyokuba ate nga akulembera abayimbi ye Fred Sebatta akadde kano abadde akyalinamu amaanyi agasakira abayimbi ba Kadongo Kamu kibuuzo bubuuzo gwe ali eyo kubanga bw'alabye omukyala Grace bamuyita Grace Nabwami Kamu bategeezeko kati ni omukyala ono abamujjukira obulungi ekisaawe ky'endongo naye yasobola okuba ate nga akikoledde bingi nnyo mu mbeera esobodde okuba ate nga etambula omukyano ogwe nkutegeezaako bamuyita Grace Nabwami oba akayimba kemujjukira ke bayita Jaka Grace Nabwami endongo yagitandika mu 1990
mwaka wa 1995 omukyala ono Grace Nabwami yatandika n'akayimba ke bayita Jaka era agamba nti yayimbira akayimba ako Jaka yali mwana muto nnyo ku myaka 17 azze okuvuganya Fred Sebatta Sebatta alaza akatengo naye era Sebatta abadde asobola okukawangula naye buzibu ki zino size bayite entondo omukyalo nazze okuvuganya agambye yamaliridde okuba ate ng'atwala ekisawo ky'akadongo kamu mu maaso olw'omulembe gw'abavubuka gwategeera obulungi agamba nti akakasa abayimbi b'akadongo kamu agenda batwala omukyalo ono mwaka 1995 watandika okuyimba n'akayimba ke bayita Jaka era akayimba ako bakakolera mukulu bakakolera mu studio bali mu kibiina kye bayita Picking Festac eky'omukulu Kasajja obudde babeeranga ku Nakivu Bulwe wabeeranga woofiisi zaabwe ayina akayimba ke bayita amayisa g'abasajja obuyimba obula bungi nnyo bwe yakuba yaliko mu kibiina ky'omukulu omukyala babamita Harriet Kisache bayita Riders Production gwe kutegezaako omukyalo oyo era ng'okuyimba yali yakuwummulamu mwami we yali amutegeeza asobole okuba ate ng'awummulamu katini naye endongo kwe kuba ate ng'agiddamu yakuba akayimba kano nga tukyagenda mu maaso n'omukulu gwe bayita Fred Sebatta ye asobodde okuba ate ng'agamba nti ebyabayimbi b'akadongo kamu kasobole okuba ate ng'abiwanikira omukulu ono akitambuze eka omukyala Grace Nabwami nenga omukulu Fred Sebatta kyoyinza okumumanyako mwaka 1981 watandika okuba ate ng'ayingira ekisawe ky'akadongo kamu okuyimba watandikira mpolampola nenga wakati wa myaka gya 1960 ne mwaka 1970 okusomya wakakalabiza okusoma kwe era kusoma bayita Kiboga Primary School we gye yaviira mpolampola n'atandika okusoma n'asoma mpolampola era ng'okuyimba akwegombera ddala omukulu ono yakoba mu kibiina kya senior 2 era essomero baliyita kalina 2 SS gyasobola okuba ate ng'akoma olw'embeera nti ka school fees kali kamusumbwamu muzeeyi we kwe kuba ate nga Fred Sebatta kwe kutandika mpolampola okuba ate ng'ayiriba ng'agezezaako okuyiriba omukulu ono Fred Sebatta ategeeza mu mboozi agamba nti yagendako saidi ekikandwa okuba ate nga atandika obusomesa naye tebyali byangu awo nno muzeeyi we kwe kumusindika ow'omukulu mu Kampala yalinayo omukwano gwe gwe bayitanga Kimera yamugamba nti ayingire e Kampala asobole okuba ate ng'atandika okuyiriba omukulu gwe bayita Fred Sebatta ng'atandise mu Kampala yatandika okukanika era yakanikirawo ngaawo bayitawo Kodi Kampala era we yatandikirawo mpolampola bakanika era mu kukanika agamba nti obuzibu era ebyokukanika tebyali byangu nnyo omukulu gwe bamukwasa kumigiriza okukanika yamukuba oluyi waliwo yali amutumye bafuna obutakkaanya bitaali byangu bamutuma n'alwayo awo nno kwe kumutimpula Fred Sebatta n'asobola okuba ate nga ng'abivaamu nga n'abiddukamu ebyokukanika awo nno kwe kuyingira bye bayita ebikonde bwe yayingira ebikonde kwegenda gye bayita Kampala Boxing Club mu Kampala Boxing Club omukulu ono we yasobola okuba ate ng'akikuba mpolampola we yaviira mpolampola ng'amaze okuba ebikonde awo nno ng'agamba nti ekiwago kyange nyinza kukola ntya okufuna ekiwago Fred Sebatta ne yeebuuza nyinza kukola ntya okufuna ekiwago Fred Sebatta ng'amaliriza ensonga ezo zonna nga bitambudde bwe bityo Fred Sebatta ebikonde bamukubirayo ekikonde era ekyasobola okuba ate nga ekyamulemesa okuba ate nga amalirizaako ebikonde ng'ali mu Kampala Boxing Club Fred Sebatta gwe kutegeeza kwe kuddayo mu kanika awo kwegenda saidi z'omundeeba eyo n'atandika okukanika n'akanika awo nno ne bitambula nga byasobola okuba ate nga bitambula era n'abikoowa olw'okuba nti omukulu no Fred Sebatta yali agala nnyo okuyimba awo nno kwegendawo omukulu gwe bayita Dani Mugula nno bwe yatuukibwa Dani Mugula n'amutegeeza ssebo ogenda kuwandiika ebbaluwa enakukkiriza nsobole okuba ate nga ntandika esobola okuba ate nga nkuwa ebbaluwa egenda okuba ate nga ekuyingiza mu kibiina kyange awo nno myaka egyo n'ayingira mpolampola omukulu Fred Sebatta era omukulu Dani Mugula yamuyigiriza bulungi nnyo okuyimba paka n'asobola okuba ate nga akitambuza mwaka 1995 paka 1996 baffe yamusiima n'amuwa ekitiibwa ekya Star of Africa ennakivubaawo yasobola okuba ate nga akimuweera gwe kutegeezaako ye mukulu oyo Fred Sebatta agambye nti abayimbi b'akadongo kamu kuwuma sigenda kuba ate nga mbakiikirira alabye omukyala gwe bayita Grace Nabwami ajjeeyo empapula kwe kugamba nti kambi mulekere awo nno weekubuuliza kabadde katengo akoze atidde kuvuganyizibwa okuba ekifo ekyo kyakuvuganyizibwa mukulu Vincent Segawa yabadde akirimu ate nga akasente muwuma mwekali kuba kava direct eri kasobola okuba ate kayambako abayimbi kati mu mbeera eyo genda kuba ate ng'oneegattako mbuulire golowooza omukulu Fred Sebatta akoze entondo buzibu ki
waliwo ngambye nti kibadde kitiibwa ayagala abadde akuuma kitiibwa kye kitiibwa yakkiriza okuvuganya ate lwaki yazze bw'alabye omukyala Grace Nabwami bw'abazze ate lwaki ye talemerako n'afuga abayimbi akoze entondo oba katengo ogenda kubatenga ombuulira omukulu Fred Sebatta ekyakoze mu kisawo kya Kadongo kamugendako ku Facebook yosobola okubatenga omugoberera ekiwandiiko kino kiwandiise mu lulimi luzungu neze ekyusakisizaamu mpolampola osobola okubatenga omanya sebo sebo balekwereza abani sebo oyogerako ne Fatu Munaliwero esunga kalisizo ngamba nti Fred Sebatta bali badde bamuwa ekitiibwa kye kubanga akube hiti nyingi kati ate oyo gw'omugerageranyako oyo ate mufunyo kati awai Sebatta waali adde omugerageranya ku babalukagga kubaali basinga okubeera ab'amaanyi olwekyo ekyo nze mbadde ndabanga ekyokumuweebuula kuba ate oyo mwana muto ku ye balekwereza kale sebo naye kino ekifo bataddewo buli omu aleete enteekateeka empapula ze asobole okuba ate ng'avuganya ate bw'ogamba nti Grace Nabwami mwana muto ekitegeeza ne tuleete kamiliyoni gwe tuba tuwa obwawuma alina obusobozi yafuga sebo bene bulira obwana badde bugenda kuba Sebatta eggaali atidde kalulu atidde baba nze bene bulira sebo abani agamba atya webala okuweereza sebo kalema John Pogba empambire ndaba Sebatta afunye entondo twalanga kaguddeyo nze kalema John Pogba sebo alo sebo abani waji sebo mukulu Sebatta bwakoze bwatyo omwana ayagala muli awo wakasonera ekikuuta kale balekuliriza sebo 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 omusamalia henuleke kasasa kati Fred Sebatta yandibadde aguma n'abeerawo neyitaba mu kalulu akatidde atakati alimba ate nga abitugambye ngenda mufunayo ne wiiki ejja atubuulire n'omukyalo Nabwami batubuulire ono agambye nti mukulu Sebatta afunye akatengo teri atayagala buyinza ekyo kitegeeza mma bwategeezeza Ibula Chuti bwagambye nendaba akadde kano Fred Sebatta yeetaga kubeera consultant wa music oba ate nga awabula bavubuka bano yabadde asazeewo bubi okuvuganya yabadde amanyi abayimbi bakadongo kamu walukaga agenda mbyobufuzi Segabwa yagenda eri yava mu kuyimba nga tewali ayinza kuvaayo naye entondo oba katengo abadde balikuweereza sebo wamatintonde manyi ndowoozamu nti jajjaffe Sebatta oyo alabika yafunyemu akatengo naye nga tasana waawo abeere eri abatabaganye butabaganya bwe twasigaza ate era kubatabaganya ate naye ajja yesimbewo nedda mutuufu akaveemu akaveemu ensonga z'abavubuka nnyo tezeetaaga kubeera ku sipiidi gy'aliko omukulu oyo sebo abanike gamba atya ono kasolo kyonyandija kiri kyazanga kasigadde awula abantu abasigaddewo kuba nje musajja mukulu akulize nati era n'okujja kyogamba Sebatta yasinga bonna abazze nga beesimbawo mu bifo ebyenjawulo era ekitegeera nti mukulu naye ekibuuzo olowooza lwaki avuddemu kuba yagambye alina emiramwa gy'abadde agiddeko agambye abadde ayagala kutabaganya abayimbi bakadongo kamu abategeka ebivulo babalowoozengako buli kadde azzeewo ebibiina byakadongo kamu ebyagwa asitule omutindo gwakadongo kamu aleetewo obwenkanya wakati w'abayimbi wakati w'ennyimba zakadongo kamu n'ennyimba endala bwe ziba zikuba ku countdown zisobole okuba ate nga bazibalansinga Aban sebo ebale kweza abanike ogerako ne beni juko nsinzidde nkalu Lord Sebatta
temwebaza nnyo okuba nti olwokana luvuddemu tusigaze ekitiibwa kyetumuwanga ye papa wa kadomo kamu yasigalawo kuba kwe twasigaza mu basatu guli mulimu gwa ssente ssebo anti kaakati tetujja kusigala tumuwa ekitiibwa nga Sebatta eyasigala mu basatu omukulu bw'ajja bagamba nti amabanja gandi bubi temumugira ate mugamba ave mu kukola ki eri wuma waliyo ssente omukulu yeetaaga kasente ate munawulira nti amabanja gamuli bubi bw'agamba mumpeeyo temumuwaayo agenze muwuma ate mumwesimbyeko sebo kale nokaze wa boda mukita laba oyo muzeeyi yatidde laba omuwala omuwala omutono omutya n'ate omulembe gw'abavubuka kyobalaba yatidde yalayo okumukuba akalulu bino mukidabiireko kati strategy eriwo yabavubuka nnyo erina okuba ate nga oli muyiribi ku lw'ekitiibwa ky'omukulu muzeeyi Sebatta abadde asobola okusakira ekibiina kya kadongo kamu kyonna oba talk to me. Alo ono chairman kimokazi amajije bali kale Sebatta ndo wakatengoke kamujemu katya sikutumira sebo abane agamba atya ebale kutuweereza kale nyabo ono jja ukale bukumbula kale atidde buti ndowooza atidde ekitiibwa kye nga bamuwangula ayinza oswa ayaya muzeeyi Sebatta ensonga bwe zitambudde bwe zityo naye atidde sebo ebale kuweereza aba kale sapulo kyambazana mukawatu ebintu byabavubuka nnyo ate bali balonza omusajja kati baagala babalansinge bayinza okulonda omukazi awo n'agamba ndowooza kakiveemu nanti kadongo kamu era wabakadde naye ayinza okugaa nti kutubalansinga ekintu ono omukazi eno omusajja awo n'agamba okuswalira obwerere omusajja akivaamu kwasapulo kyambazana mukusakulendi kale sebo Sentina FM webatwere kale papa onabera ax erumbu kukutatiki